ennya nga zinonye Sebufu Edward. Era drone zino abasajja bavuddemu nga bakutte emigemera wala nga bakutte emundu ne basikamu Edi Mutwe abadde atambula musajja watu talina kyamayi abasajja bafubutuse buli ango omwamu kutte kabaddiya omula namusika ensingo ne bakuba Edi Mutwe ne balwana paka muganda waffe lwalemereddwa abasajja ne bamuteeka mu drone mu bulumi obutagambika. Abasajja ne bateeka Edi Mutwe mu drone naye oli aŋŋambye abadde ku siini enkwata gye bakutte mu Edi Mutwe Sebufu Edward mwezo gamba bakutte mu yeekera. Era drone eno zivuze direct zigenze Masaka. Nkiddamu drone ezikutte Sebufu Edward zigenze Masaka. Era drone zange n'aba bampa information bantegezezaako zivugize direct zigenze Kasajjagirwa mu military barracks gye bamututte omutulugunyiza batutte kubanga waliwo olukwe. Najja ne mbagamba waliwo olukwe olw'okutta ba security guard abakuuma President Kyagulanyi. Ne mbawa information sooka otunule Akireewo ali mu kkomera kubanga ngenda banyumiza kye bagenda okukola Edi Mutwe. Akireewo Kivumbi ali mu kkomera, General Gaddafi ali mu kkomera, Smart wa Bobby ali mu kkomera, Tawa oyo ekigere baakimenya. Kati nyamutunuulire abantu ab'enkizo, abantu ab'oku lusegere lwa President Kyagulanyi ku security bali mu bajjawo. Waliwo n'akabondo akaagala okuteekawo abantu baako nti Bobby Abeesiga ekitagenda soboka bayiye amagezi agatta President Kyagulanyi. Olukwe luno lulimu abantu bangi era nga ne mukulu Mpuuga alulimu, Abedi Bwanika n'abantu abalala bengenda okwogera. Kino ekintu kinene. Edi Mutwe bamuvuze direct bamututte Masaka Kasajjagirwa. Edi Mutwe baagala muteeka ku fayiro eyaba Akireewo Kivumbi mulize information eno mugenda biraba. Bagenda musimba mu kooti ku lunaku olw'okubiri. Ba Akireewo babasindika mu kooti enkulu. Mathias Mpuuga n'akabondo akalala akaagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu President bakiri mabega. Sebufu Edward enkwata gye bamukuttemu kabangali. Drone zezibaddewo bamuvuze straight Masaka. Bamututte Masaka. Era ku lunaku olw'okubiri mugenda kulaba Edi Mutwe nga bagamba bamutaddeko ogwagulivete robale. Muba mutaddeko ogwagulivete robale. Bino byonna bisango bya kisiru. Yoweri Museveni yabipanga ne ka gavumenti ke. Bino bye mbagamba mugenda biraba. Ba Akireewo kati bano abawala b'amawulire b'e Masaka. Simanyo mwaba NBS temunnavaayo kwe bantu bammwe bagamba kati bannayuganda tugenda zuukuka. Bino ebintu tutabitwalanga byakusaaga bannaffe ne babakwata ne babateekako za aggravated robbery ze batakolangako ne tusirika ne tudda mu bicepere. Basooka kukwata Akireewo musajja mu Katuliki, musajja akeera mu Kereziya, wabula Mpuuga ng'alina obwo bunnamawulire bw'e Masaka buba bubbako miliyoni simanya mmeka. Mu field munnamawulire ekyagenda ne miliyoni 4. Mu field munnamawulire ekyagenda ne miliyoni 4. Wabula ku mukolo ogwali eri Abedi Bwanika tewali yalwana n'abannamawulire muleete mu video. Ensonga Mpuuga famire y'abantu bamanyi gyeri. Mpuuga weeretedde obuzibu eggaali ya Gaddafi kati mukutte Edi Mutwe. Era enkuba gye bakubyemu Edi Mutwe ebadde enzibu. Abasajja bakubye Edi Mutwe. Baganda bange bannaffe babawamba. Bannaffe babamalawo. Fe we are there. Abasajja bakubye Edi Mutwe. Kubanga agezezzaako bagamba muntwala wa. Ebiggala by'emmundu oli amutuzze mu bulago n'amukwata ati n'amutuga. Right now
Banna Uganda bwe tubagamba ebigambo bino tubeera serious. Bwe tubagamba ensonga zino tubeera serious. Kati Eddie Mutwe baagala kumuteeka ku fayiro gye baateekamu Mugumya Gaddafi ne Akireewo. Bamale emyezi kuba kati baba ino vuga babanguye obujulizi mbuwebuli. Kati Akireewo ali ku komito ne Gaddafi. Komito oba tomanyi lunaku kooti lweri kuyita. Nti baba basolo bata 226 mu gw'omwenda ba mu gw'ekkumi. Aggravated robbery kati ke kantu ke baleese. Baleeta ekisango nga namwe temusobola abamu namwe musogamba gundi bamutaddeko repu. Tetuyinza mwesemberezaako. Gundi bamutaddeko aggravated robbery. Tetusobola mubanja. Ebyo bisango kati ye system gye batandise. Baleeta aggravated robbery. International community toyina abamu tunabanja abantu baffe ndi babate mukube ekintu ky'okuteeka kuba naffe ku bisanga ebyo. Abantu bagenda bateekako zirep, babateekako defilement, misango minene. Kati Eddie Mutwe baakoze dda script mwawulira mu musango ngeri basoma nti Eddie Mutwe ye yakulembera ekibinja mbu ekyabba e Masaka. Mpuuga script naye ng'ekigenderwa kiri luddawa waliwo mission ey'okumalawo security ya President Kyagulanyi. Waliwo mugenderera abavubuka abapya befuule bebakanyama bajje abayina obunyama mubadda mu kifo kya Kireewo. Tekunnabalaba. Nkugambe mission weeri to finish His Excellency Bobi Wine. Mission weeri openetratinga basooka kwa Kireewo Eddie Mutwe ne bagabana abavubuka kati ono tawa tetuna bwe tumuyunga ku musango tawa tumumenya okugulu ne bamumenya. Kale ogenda kulaba face empya kubanga mulimu abalina kye baluka nti Bobi Wine bw'omuggyako Eddie Mutwe bw'omuggyako ba Kireewo oba oyina w'omukubye. Kati bano mission kuwabutwa, mission kusensera bo basanyufu era bagamba kati bannayuganda bwe muba mwagala President Kyagulanyi abeere mulamu ke kaseera mubanje Eddie Mutwe. Mission zaakolebwa dda ziri ku pipeline nti Eddie Mutwe bwe tumugjawo, oyo Akireewo bwe tumugjawo, General Gaddafi oyo tawa ali gundi nnyo nti oyo mumumenye. Bwe mumala okumumenya nti oyo aba ayungira mu bbanga bweriti kubanga mission ya tawa okumumenya baali bakimanyi tumumaliriza era mumusabira ddemu atambule. Kati olukwe lunene nti Eddie Mutwe enkwata gye bamukuttemu babadde bamuliza dda nga n'abamu wali azze ku saaluuni awo ngenda kwogera ne weekwasa ka vidiyo. Waliwo azze ku saaluuni olunaku olwaleero ne weekwasa ka vidiyo Eddie nga akwekengedde. Eddie abadde atunudde eri wansi ne weekwasa ka vidiyo ngenda kulabisa muganda wange. Nammwe bannamawulire b'e Masaka famire zammwe baziteeka mu mawulire mmwe abazaala abaana abo. Bano abaana be muli mu kusiba tebabbangako. Bano abaana be muli mu kubonyaabonya tebabbangako. Kati essaawa eno obulumi Eddie Mutwe bamukubye. Omu amukubye mu nsigo, omu n'amutulugunya. Kati kane imagine nenga lwaki bakubibwa nti mpuuga bayina missioni nene n'akabinja kaakamu mwekali awo kalwana Eddie Mutujjeko President Kyagulanyi aba security be yesiga bwe bamala obbajjawo missioni zikolebwe ne missioni zitwala bulamu bwa mukulembeze, missioni zimaliriza bulamu bwa President. Kati kiri eri ggwe muna NUP, kiri eri ggwe muna Uganda okuzuukuka. Eddie Mutwe bamukutte bubi, Akireewo bali eri e Masaka obusibe bubaluma. Akireewo goloza lwaki babateekako bya aggravated naye nga babbako. Kati waliwo olukwe mpuuga n'akabinja akaliwo nolaba kati chairman Nyanzi mwalabye ne babadde bamutandise. Kati mission eri awo nene muganda wange aba security bani abakkiririzaamu nti bano tubaguze badde ku tiimu yaffe baganye. Bano bebakkiririza mu President, bebamuwa information, bebamuwabula, beboogera kino.
abo tubakwate tetubategeka aggravated robbery tebajja babanja kubanga nammwe abamu mutya omulwanyi owamwe bamuteekako mada bwe bamuteekako rape aggravated robbery mutya bannayo mu positize etya tebabikolangako tebabbangako so kye tulina okulwanyisa kyekintu ky'okulaba nti balwanyi bannaffe babateekako agasango abasajja enkwata gye bakuttemu edi mutwe mubijjemu bino serefi mubijjemu okusanga omusajja babadde bamusi simanyi na bwali kati drone zivugize bukubirire Masaka Kasajjagirwa bagenda kusula nga bamutulugunya bali mu kumunyiga balina information gye baagala olunaamaliriza kooti e Masaka bamusimbe mu kooti e Masaka kulwokubiri bamugambe oli ku fayiro yaba akireewo mwakuba abantu simanye erwengo nga baziika Pasikaali mbune mubba amasimu sibane mubba sente okulaga okutanishinga ekifaananyi naye nga mission eriwo kusaanyawo security ya president waliwo abaagala okuleeta abantu baabwe mugenda kulaba akanyama abamu babajje mu hubba simanya bbaawo bannanga balina obunyama buti bubajje mugenda balaba mubefuule abamu bakuze n'ebirevu mugenda balaba abamu bakuze n'ebirevu era mbagamba mu abaana bali ku security ya president mwebereremu abali ku mulama mwebereremu mission eyokubakwata bana abagirimu mbalaba kati tulina olumba mpuga family ye eri luddawa nze mundagiri family ya mpuga eri wano kyengera katugenda mukyalirako tumugambe bannaffe okwata baaki ne Museveni mukyala wo okubiri wa mpuga asula wano asula mukyala wa mpuga katugenda bakyalira nja timu ya General Gaddafi mwali basajja bali gundi nnyo kali muli omusirise mukama wammwe ali eri akola busibe timu ya Gaddafi nankuwadde nja mukyalireko family ya mpuga mukyalireko family ya Bedi Bwanike Ntinda bano buno obuwalawala bwe bakozesa obweni BS obwo obuwala obusaka amawulire ge Masaka temumanyi gye bulira chipusi nalabye akamu bakuta akatambi kagula kikomando butambula bwe buto temugenda kusibisa bannaffe tubasaasire bantu mmwe nze mubiransanafu ngenda tandiko bakyalirako buli lunaku kubanga bino ebisango mwono n'amannya g'abantu father muganda wa Kireewo yankubira nangamba katongolo oli otya muganda wange ne bamuteekako aggravated robbery ne mugamba father ikyekyo ki government kya Museveni ekiri mu kubonyaabonya bannayuganda ekibabulizaako eddembe bannayuganda mission nnene abaana ba Akireewo bamukwata ne bamuteeka enasa Gaddafi ne bamuleetera kabangali mpuga yawandiika amannya ati muleete oyo muleete bano kati wetugendera mu kalulu wetugende nga bonna bakwate mugenda kulaba akanyama abavaayo nga president yeekenge anagamba ati oyo abamu batandise n'okukuza ebirevu baagala kuwamba olukole balina kwe kusaba Akireewo emyaka 2 2 years in jail